if you didn't lose your loved ones. Tewalize. Oba bulijja aboogera baamala kufiirwa baabwe. Ninza kuchugiza nyoko, ninza kunyo mukanwiwe, ninza kunyantero mayasha. Mayasha. Yambaze okufuna enkulabire ettabbo. Obubaka bwange bugenderera nnyo kama mu struggle. Struggle erina abaagitandika. Abamu baafa n'okufa. Tetutandise leero okulwana. Naffe ne tumala ne tugiyingira. Actually waliwo abaatusookawo abeesigye bani ne tumala ne tugiyingirira ku mulembe gwa Bobby. Kati tisagala nnyo ffe tubeere n'entitlement. Nga bw'olaba omuntu mbugundi asirise, yalya, yakola biki, n'ovuma, struggle tennakoma. Ekyagenda mu maaso. Gwe ojja mu struggle nga waliwo omulwanyi awummuzza enkebe teyasumagiddemu. Tomuvuma. Muleka ajja kuzuukuka, yeebaseemu. Mu struggle okuwummula kukkirizibwa. Kwate ekina ekyawandiikibwa nti olina kubeera ngo 24/7 ofa, ky'oba olaba naawe ogenda ne weebaka. Kati gwe bw'ojja n'oyingira, ky'oba olina okukola kiri kimu. Nti wojjidde osanze bakubye waliwo eyakwata omusajja mu kiwata ali ku kiwata aluma, waliwo eyakwata entumbugulu, waliwo eyakwata ekisambi, waliwo eyakwata omugulu, waliwo akunukkiriza okubaka obulago. Oyo Besigye yabakako ku bulago. Naye mugwa ne gutanywera. Waliwo afa gukutte agezaako gukasuka tegunnayingira kubanga ne gwe tulwana naye tatudde. Naye yeerwanako. Nga ffe abamulwana bwe tutwana. Kati bw'osanga banno nga balina bwe bakubyekubye tobuuza nti gundi yakuba weera yakuba kyenkana ki. Ba muntu mukulu gwefuna wookutte naawe olume. N'abalala banajja bajja kusanga naawe olina woolumye. Nti akubye amagulu kuba akuba omugongo kuba agudde ku lubuto nyweza akutte akabina totta. Ow'obulaga akunukkiriza kunuukiriza. Naye ko onojja n'otandika okubuuza ono yaluma kyenkana ki yalumawa. Lwaki yaluma n'asirika nga gwe tolumanga nako? Kiba kikulaga nti oliko ekitali kituufu. Oba olina ebiruubirirwa byo. Kyesaagala kulowooza. So, anesaba tube bakkakkamu. Struggle teggwa ntya. Luno olugendo tukyaluliko ekyo nkubuulira. Balwana, balirwana, tulwana, twalwana, tukyalwana, era balirwana abanajja. Nga naffe tuvuddewo in case nga struggle tetugigusizza. Ebisinde bigenda kubeerawo mujjukirawo okutuwaaka simayafuwa firimbi kuba amalebe simanyanga leekaana kuba enduulu kukola noise kyonna ekikulinaanye ekikube still gwe tulwana emputu naye alina nate kitegeeza nti nno abaasookamu babive tebalina kye baakola. No, they did something and we must appreciate that. Ate okuwummula kwabwe oba okusirika kwabwe tekitegeeza nti baavaamu. Nkugambye mu lutalo lwonna mubaamu okuwummula. Kyova olaba beebaka ne bagamba kino eno paati eno luutu yeebaseemu bano bakuume, bali bakuuma bano beebaseemu. Ate ne mu lutalo tewali ayina minzaani. Temwewa nnyo entitlement, tewali ayina minzaani era talibaawo. N'ekirala kye njagala mumanye nti mu struggle wagenda kubaayo abagikkiririzaamu, wagenda kubaayo abagiwakanya oba oyagala oba toyagala, walibaawo abalijejoyininga, walibaawo abaligifuluma. Just njagala kuggula ku bwongo bw'abantu abamu obuggaliddwa mu katundu k'akakonde bwe kati kalinga akagati akaataano. Njagala mubuggule mukubeko ekitulimingiremu empewo. Nti gwe okujja n'okuba enduulu olwaleero nejjo tekitegeeza nti eyakuba luli teyakuba. Yakuba. Era naye alina kyeyagatta ku struggle. Eno struggle kizimbe. Eriyo abakola foundation. Eriyo abasomba omusenyu. Eriyo abasomba amazzi. Kati gwaze ku ssaawa y'okuweereza bulooka bw'olowooza nti eyakuba bulooka z'oli mu kuweereza teyakola. Awe wali problem. Ne kabampaano ono mu struggle mumukendeeze. Mumukendeeze ddala. Because this mentality of tebogedde, you wake up and tell us you have voices ezitamanyi zaffe oba ez'abalala. What happened to your voices? Lwaki bannaziwulira? Kitegeeza nti tezimala. Struggle buli muntu yeetaagisa. Bannabyabufuzi omulimu gwabwe kuvuba abantu nakyogera era nkizeemu. Mulinga ababuulizi banjiri kuvuba abantu so si kugoba abantu. You look at someone nakola video n'atuuyana n'obukowekowe era mutuviire mu struggle yaffe. Ye nani? Struggle yaffe na. Si yo gwe oyima obululu bumeka.
ngojjeko endulu olimu obululu bumeka oyinza n'okuba toyina kironda naye ng'ate gwogoba yalina n'akalonda mulira mu struggle yaffe kwegamba n'ogamba labayo nno abasajja balwanye struggle way back era tukyalwana n'abalijja bajja kulwana in case nga tetukutte bulago omugwa teguyingire bulago walibaawo alijja akasuka omugwa guyingire obulago bw'omulabe. So I don't want you to think the struggle is stopping now on you because ovumye buli kiramu. I don't want you to think the struggle eri ku mutwe gwo because gw'omanya abalya n'abatalya. That entitlement obojja kugikkakkanya oba oyagala oba tuyagala kubanga gw'omu mukwano tolina ng'ojjeko kuwa self importance tolina kyogenda gikolako bw'omu wabula nga tuli kibinja we tulina okusobola okubako kye tugikola okunyako ngamba muno gw'oli ku bibyo just kukuba ndulu kumanyika because if you wake up in the morning n'ongamba tetwetaaga abantu abo mu struggle oba tebajja then you're stupid kubanga buli muntu tumwetaaga. Omusajja ne bwakira n'akusinga akalulu kamu kitegeeza oyo omu wali omwetaaga. Struggle ekolebwa okugattirizibwa amaanyi kw'abantu ab'enjawulo. So struggle tekolebwa muntu omu. Kuba singa yali ekolebwa muntu omu singa Besigye yatufuga kati. Singa yatufuga. So mukakanyeko obujanja. Mukakanyeko segera. I don't want you to wake up in the morning as if wakajja mu Uganda oli mupyota niko kugamba gundi wakola ki oba yo mujje mu struggle tumwetaga ate oyo simanyanga ye munyambi ate simanyanga ono buli muntu mumufudde kye mwagala simply because you want to make noise, but noise in reality tena kijja kukola kubanga first of all even your voices don't matter. Don't. Voices zisobola kumatalinga nga bazikuŋŋaanyiza nga ziri wamu. Nze njogedde ekyo. So mukakkane muleka abantu buli muntu ateke kyasobola ku struggle nga bw'akisobola. So you don't force people to do things your way kubanga goyina endowooza ye yapi wano byoyagala buli muntu gy'abalowooza. Hell no. Buli muntu kyasobodde okuteeka ku struggle muleka akiteekeko. Buli muntu kyatasobodde kuleeta muleke. Ate omuntu wakeera kumakya n'awummulamu ku struggle mulekeera awummule akirizibwa. Akirizibwa. Taina we yasayininga nti banange bwe nzijanga sifulumanga mu wadde ogenda mu kaabuyonjo sifulumanga mu wadde okunywa amazzi muleke. Buli muntu waawuliridde nti struggle wagitegeeredde gwe muleke waaba agyeyungirako. Naye okuleeta amateeka mwali waluli lwaki temwatandika gwe wakajjukira nti oli Munnayuganda. Okay, if you didn't lose your loved ones tewalize oba bulijjo aboogera abaamala kufiirwa baabwe. The people abavuddeyo, I'll give my example ne tukuba medical system y'ewaka nti nfu, but I've never been in such a saga. Nti ngenze mu ddwaliro sifunye eddagala no. Nti ngenze nzadde omwana bamutadde mu katebe no. But I've seen fellow women nga babatadde abaana mu butebe ekyo ne kinnuma ng'omunnansi. I've seen women bababidde abaana ne ngamba bananga abakirudduko ekawempe mwogere ko tuswala owange tebamubbangako. So if you come in to something with an excuse of ABCD, my so and so, then abakusookamu okuleekaana ne boogera bayogera nga tebalina bantu baabwe kwe bayimiridde kusinziira kuwa reason. But respecting. Baleke. Nga nayo bw'ozuukuse kati eriyo abaazuukuka okusooka. So buli ajja mu struggle kola paati yo n'abalala mubaleke banajja bakole eyaabwe kubanga struggle mmere ya lumbe n'ataaka abajja kulya oba walumwako bati walumwako olina oggiwagira mu ngeri emu oba endala kubanga somehow ojja kunyigirizibwa. So mutuuleko wansi mukkakkane muleke abantu bakole kye basobola na buddi lwe bakisobola. Bannange ka video kano kagenda eri abakyala abakwanibwa abasajja nga balina bakyala baabwe. Bannange obusungu mulina bungi, obusungu muleeta bungi eri abakazi bano. Bannange twazise omwana w'omukazi nga talina musango yadde
omwana yafiiridde mu ddakiika 5 ng'ayimiridde awo n'afa yamaze okufa nenkulabira ettabbo naye no vidiyo egenda abakyala bonna abayingirira obufumbo bwa bannammwe bannange lwaki mujja muli bakambwe nnyo gweggalwa nti ogijjawa nti omusajja oyo bw'onotta mukazi we gwabadde naye gw'ogenda kubeera naye ng'omaze kuyiwa musaayi tojja kwawukana naye lwaki muyiwa emisayi gya bannammwe bwe muti ebitali mu magezi oyagadde omusajja omuntu n'omubonereza emirundi 2 otutte bbaawe n'asirika kubanga abamu babamanya ne basirika nga ye tasobola kulwana abakazi bawaka bangi nga tasobola kulwana mwamaanyi muyina mangi ekisooka muyina ssente temuyina kyazikozesa osanga mukazi watu nga takola oluusi waba akola akasente tafuna kawera tafuna kagenda mu basawo nga gw'ofuna ku bbaawe n'ofuna ne ku basajja abalala oluusi n'okola kyovula bamu bamanyiira muyina ssente zitalina ze bikola oluusi abamu temuyina n'abaana temuyina buvunaanyizibwa tebunnawera gwe ssente gy'ofune bayakuloga munno kumuloga kumufiirako kumuloga kuwuliza bubi abakazi ne mubaloga ne mubawunyisa omukazi n'awunya ebitategeerekeka naye nga mukazi munne yakimukola naye nze mbalayirira nga tannakola kintu ekyo sooka weekubemu mu mutima ogambe singa byokola munno babikola ggwe wandibadde owulira otya gwe kyandikunyumidde kyokola munneekyo ddala singa bakikola ggwe wandinyumiddwa gwe kyowulira kyoyagala bakole kubanga ebiseera ebisinga mu bikola abantu naye manya naawe kigenda kuddira bagala lweyagaliza mukakitaawo olutanyoko yesu ogenda kubatta abawera naye ate era kkiriza obufumbo bwe togenda butuulamu togenda kubutuulamu kankubulire kubanga ono gwosse talina musango ate bwe yali ayagala omusajja oyo teyasooka kutta bantu nga ggwe kyoli mu kukola omuntu ono gwosse alina famire ye alina abaana be alina abantu abamwetaaga otawa kimazima bw'oba yagala musajja mwagale yagala musajja wonze tonteeka mu bintu byammwe gwe lwaki nze olowooza nze muziziko lwaki gwe bw'olowooza nti ate mugenda mubasawo bagana ne babagamba ebintu ebitakwatagana era oyo takwagalira ddala era oyo era ate akulira bubi gwe ngaddira wawulira obulungi nga bbaawe akwanye noga nti kati kafunye omukazi maze katuule abeere n'abakazi be kakati kafunye oyo namba emu ayongereko ne namba 3 kati ndi mumativu ngaddira wakiwulira abamu abakazi teboogera n'asirika n'agamba owaayi wekiba kizze kale n'asirika n'atuula ewwe naye nga talina kyagenda kukola kyokka gwe nojja ng'oli mubi to the extent nti oyagala kubamalawo nojja ng'oyagala kutta mukazi oba otta abaana n'omusajja oba afaafe kubanga gweokimanyi toyina omu gwe abasajja oyina bayitirivu naye oyagala kufiiriza ffe bakazi mmwe mulimba mweddeko obusunga muyina bungi oba sente ze zibawaga oba ebitima ebibi bye muyina bannaye tetumanyi naye mweddeko bannange tufa abaana b'abandi mubamalira mu ttaka lwa musajja bannaye emitima emibiri temuyina gyakyuma nti mwe temulifa nammwe mujja kufa ate mugenda kufa bubi buli mukazi akimanyi nti ologa mujjawo gw'osanze mu maka nga takuyinaako buzibu ogenda kufa bubi ogenda kufa nga buli kyomukozeeko kigenda kuddira nze mbalayirira njagala buli kyokola omukazi oyo gw'osanze mu maka njogerera kuba talina musango kubanga abakazi bangi nnyo abali mu maka nga tebalina musango kubanga mukazi watu yaba yatula alina abaana alina ebyokufiirwa bingi gwe toyina tonnazaalamu yadde ejji wabula okolerera mbu omukazi afe gw'oyingire ate n'osuubira okuyingira abaana abo nabo bakyojje n'omusajja yennyini omubonyaabonyezeeko kubanga tubamanyi wane n'omusiraamu baliisa ebintu ebitayisikana mu kamwa mubibaliisa bakazi mmwe abaloga bakyala bannammwe muli babi nnyo nga gye nkomezza mulisa abasajja ebintu mubonyabonya abaana b'abasajja amaka mwefuula bagagala ate bwe mujja mufuuka byokoola mu maka g'abasajja lwaki muli babi ekyenkaniddeawo lwaki otta munno olw'omusajja gw'otomanyi ebbanga lyagenda kumala ku nsi olw'omusajja gw'otomanyi akwagala kyenkana ki lwaki mubafiirako nga be babazaala temuyina bakitammwe genda ofiire ku kitaawo logo oyo kubanga taatawo ye taatawo ono omusajja gw'osanze ku nsinga yafuna mukyala we tebalina buzibu gwe lwaki omuggyako n'ofuuka nti oba gwe maama we oba gwasembayoowe gwe gwalina okubeera naye obijjawa ate olaga nti alina okubeera naawe ate talina kubeera na mulala
wakiri gwosanzewo ko omutaveewo gwogayingire singa banafuna omulala nga nawe bakuyingiza singa banafuna omulala nofa ogenda kusanyuka nga n'omulala jjanga bwewazze gwogenda kunyumirwa banange bulimba omukazi oli mukazi mukulu akuliridde ayise embugubugu yenna otonyolokoka tokyasobola na kuyingira mu puulu weeyambule naye weesibye ku baana abato nze nja kukuba bano basayidi kiiki bali wano balemeddwa okukubatula nze nja kukubatula wallahi wallahi bano basayidi kiiki ate simanyi na sayidi kiiki yamugambye kuddamu oyo mwana muto talina nakuddamu bakazi bakulu nga gw'abalemererwa ensi nga toyasamye oyinza okufuna ekyokulya nze sagala nakwogerako nakugamba bw'oba owulira nga oneewulira bategeke ringi nkubatule nja kukuba wallahi nja kukuba weerabira n'okuba nti waliko presidential advisor nja kukuba ninza kuchujiza nyoko ninza kunyo mukamwiwe ninza kunyampira mu mayasha hey gwe tomanyize tompita muganda nja kunyampira nga nkubatula nze toddamu kummanyira bw'oba olina bw'oyogerako omukazi omufumba asobola okufaanana gwe abafumba bafaanana waliwo ani asobola okwebakako nga ne nannyini mwana tonnamumuddiza tumbaavu naye asemba omuzaalamu tannamuwa mwana ali kunaamanyira abantu nze nja kukuba wabula nze nja kukuba bategeke ringi empaka za bikuwunyako otunuulira amazzi bwe ganfubutuka olyoka olekerawo okunjogerako bajja kunsiba abasiba ki naye yennyini bajja musiba golowooza tetukooye okubanga yalowooza tasibwa gwokola ani wano mu ggwanga birali fakin olowooza okola ani wano mu ggwanga olowooza gwe president olowooza gwe first son olowooza nti ajja kubeera kuno ng'ovuma abantu nga gwe toyagala bakuvume nze nja kukubatula wabula nja kukuba gwe nakwewerera dda nakugamba nze siina bigambo byo teekateeka ringi bampite nkubatule nkwambule buli muntu ali ku tiktok omulabenga bulabi ama mukiga munyankole munyarwanda I'll beat you olemeddwa okukula mukazi gwoli mukazi mukulu nnyo ejje emyaka gyo gyakufa omwana yakyogedde n'endowooza asaaga naye oli mu myaka gyakufa omuntu ajja kuba oli omuzirikire mu ngalo nze nno ndi mumpi siri muwanvu ndabikanga atategereka naye nja kuba nze nga sinakkuba muntu kumugyamu ngoye kumulaga kapa mabweru sisobola kumuvaako mala kakasa nti waliwo ekitundu ekyekyama eitha amabeere oba kasolo nga kali bweru nemmanya nti kakyono mubatudde awo ne we banzija mu ringi nja kubalula fensi yatwagikoowa yatulagadde akapama twakoowa bw'oba onoonya bakuyita okuwa ssente mu gavumenti noonyeza woogirira wooyasamiza ebimwa totwasaamirira all the time olumbagana abala toyagala bakulumbe buli akulumba oyagala omusibe nja kubbira ne ku poliisi nze nja kuyiwa amannyo ne ku poliisi nze mule kirabika mwe muzannya nja kuyiwa amannyo